Tugende mu bitundu eby'embaale wakati nga gavumenti eyongera okutumbula obwegassi etadde amaanyi mu kutumbula ebyobulimi era bannaffe abawangalira mu bitundu eby'embaale baganyiddwa. Munnaffe Makumbi Emmanuel Mutaka ali mu bitundu eby'embaale agatusakira okuva oluuyi olwo era alina emboozi eno mu bujjuvu katumwegatteko ate naye atuwe ebikwata ku mboozi eno tubimanye. Okay. Neyanziza nnyo mukyala Justin Kayembe bale nnyo okuggyako nti ndi Mbale naye ebitundu byentambuliddemu olunaku olwaleero ebyebitiibwa ebya Butebo that's OKUTUMBULA North ng'eno Minister wa Trade ne Industries Cooperatives mukulu omanyiddwa nga Honorable Frederick Ngobingume yabaddeyo olunaku olwaleero ng'atongoza okuba nti atongoza ennima y'okufukirira mu bitundu by'e Butebo eno. Ajjukira Butebo byebifo ekimu ku ebyo ebitalina mazzi gamala era nga kasana yo kaba kaakanga ensangi zino batera nnyo kalubizibwa naddala mu kufuna mu mbeera ey'okuba nti batereza ennimiro zaabwe n'ebyobulimi. So ennimiro zino ze batongoza olunaku olwaleero ez'okufukirira ze zigenda okuyitibwa nga model farms ng'abantu kwe bagenda okulabira okusobola okuba nti bayiga ennima ey'okufukirira. Ennima eno oba ennimiro eno bagenda kubanga bakozesa obukadde nga 5 okusobola okuba nti bagimaliza. N'olunaku olwaleero abadde mu kugitongoza era asabye bannabutebo bonna naddala mu ggombolola ly'e Kakyulu okusobola okuba nti bakuuma model farm eno bulungi nnyo baleme kugibbamu pipes zino abantu ze bakozesa. Abadde yeggatiddwako n'akiikirira abakyala mu disitulikiti y'e Butebo mukyala amanyiddwa nga Honorable Agnes Ande era ng'ono yabadde yakyazizza Honorable ono okusobola okuba nti batongoza oba batongoza ennima eno ey'okufukirira mu bitundu bino eby'e Butebo. Katuwulire Honorable Minister byayogedde ku nsonga eno ey'okuba nti baguddewo okulima kuno okuba nti kugenda kuyamba abantu aba bulijjo. That the cultivation and the harvesting will be all there continuous because people will not have to wait for rain before they plant. They will plant anytime. They will harvest anytime. We have also promised that we can be in position to help the area member of parliament with the market. We have now the East African community, that's a larger population. We have the African Continental Free Trade Area, larger market. We have the COMESA, all are big markets. The cultivation. Byebyo Honorable byageza okutangaza n'agamba byonna bye banaalima akatale kajja kuba weekali kuba akatale kagaziye naddala mu East Africa n'okusingako. Byebibadde eno mu bitundu by'e Butebo kankuddiza akazindalo Justin mu studio.